Kwesanga ejjinja lyoli ejjinja lyabadde bakasukira oli ngenda bwetwanoonyanga endongo nga wezira kuga sawundi gyeti olumu twatangulwako kati tugituuka tuganga tuwanga tukwebana era bika eri wala etuddayo nga mundi akadongo akavugavugamu tetukanoonye endongo emyaka egyo twagyetira bwereere nene bino politics bwatu bwabeera ebiseera amaanyi abantu ge bateeka mu politics nomala ogateeka mu kunoonya ssente tosobola kukolera myezi mukaaga nga tonazifu nga tonagagawa sebo ekityo bwekiri bwokirowooza ssebo olina kusooka kutereeza mbeera gy'ogenda okukoleramu oluvannyuma n'onoonya ssente tosobola kukola ssente nga babba bubbi onolowooza nti onaaziweza nabwokola emyaka 5 ngaabaali bazeeko ewo ne bakubbako ate egumu ebiri nze banziba emakindye ne banziba ekawempe okitegeera ne banziba n'e Masaka nze bakanziba emirundi 3 efakiti ne mulundi omulala gwe banziba baatubba tukyalina baana bato nze ne maama wange ayina obuvune bakubba opangisa era bwe nazimba era banziba jjaawo kati sebo olina kusooka kutereeza mbeera tosobola kubeera mu mbeera y'ababbi n'olowooza nti olina ky'onaakola nga byokola bye babba okitegeera abantu tebasobola kubeera nga bo bakola ne bawaayo ng'ate abantu abamu be balya ssente ekyo tekiriiwo omuntu olina kusooka kutereeza sisitimu kayibanda omuzungu agamba nti tosobola kukola kintu kyekimu emirundi n'emirundi n'olowooza nti onaasubira results ez'enjawulo okitegedde tosobola kukola kintu kyekimu emirundi n'emirundi n'olowooza nti onaasubira results ez'enjawulo olina kusooka kukyusa noga nti kiki ekyatulemesa wano katukitereeza omwaka guno then omwaka ogujja tukungule naye bwobeera ng'okyali ku sisitimu y'emu n'olowooza results ez'enjawulo awo oba olootawo tunula kitegedde muganda wa kati ddala twali badde tugenda mu kulonda nga tunoonyaayo ki era kye nakugambye nze mpagira supiriyano okitegeera webanga abantu babatta bussi okitegedde webanga abantu babatta bussi nga bassa masasi okitegeera ng'ayina emmundu aziina tumumanyi nga ffe tetulina mundu abantu ba bulijjo tuba tunoonyaayo supiriyano kye yakugambye tubireke ebyokulonda tubiveeko Uganda esigale emirembe naye lwakuba nti challenge eriwo bwe nkyogera bwe nti waliwo ate abalya mu kulonda bampita mu ssiru okitegedde abaga nti obyayogera tabimanyi kwabbo balya mu kulonda era emyaka 5 babeera balinga strategi tubye tutya ssente ate eriyo n'abalya mu fujjo okitegedde tewali alya mu fujjo anti kati kankulage alya mu fujjo alya atya yapanga abantu yapanga abantu bonga musajja we yapanga abantu bonga musajja we yabapanganga n'ateekawo insecurity sente balirizinge ozanya n'okuzanya n'abayaayi ebyo ebiruma n'abayaayi babeereyo nga bibaluma naye ne basirika tekino etuusaako essaawa eno mu bujjuvu ng'era tubeebaza nnyo tugamba mwebale nnyo mwebulire ddala kusaawa ne bannyawo era tubagamba nti n'essimu yaffe ennungi ennyo ya Camon 16 gy'erinnya ekolera ddala emirimu nga bwe gwali edda Spark 5 Pro nayo tugirina bulungi nnyo era nga tugamba nti nno akasimu nga kano osobola okubeera nawo kasuula munno nga muyingira omwaka omupyawo n'akutendereza n'akutendereza n'akukungiriza n'agamba waawo omwami yakinkoledde oba omukyala yakinkoledde mukyala ne bokagula n'okawa omwami wo ng'omwebaza akameeza kakuteereddewo omwaka mulamba nekukukuuma nakyo tekibeera kibi n'okola ki n'omubaka ngeri gy'omuyiwamu akasimu kano ng'olaba nga kano kalina oluusi abaami abamu babulwa n'obudde obugenda okugula essimu obudde bwagenda ng'anoonya ssente kali ng'oyinza okukalaba n'oga nti kano kagenderedde n'omuyiwamu Camon 16 ebyo nebitambulira ddala bulungi ekyenkaddawo n'olw'ensonga eyo batusaka essaawa yaffe eno mujjuvu nga tugamba nti no naawe abeera ng'otwegattako nabo ebintu bitambule bulungi nyo 1xbet bwe batuusa akanyomero kapakapirimbi ebyemizannyo era nga bibino tumaze okubeera nga tubiyingiramu naawe tuula okkalyenga eno bwobetinga ne 1xbet bitambule weewaawo wayimpagi ogamba otya muganda wange sina mutawaana bitambula agamba atya suna be gyetuli muganda wange bigenda bitya abamawulire mwekandaze lwaki mwekandaga anti batukuba mwaganye okukwata amawulire batukuba tetugenda gakwata bagabe be basasula bagabe be basasula bagabe be basasula ffe sente tetulya zaabwe
okitegedde ali ne kampuni zetukolera si zaabwe kati baba baagala babitwale ku kampuni zaabwe babawe ne bebasasula kubanga Suna Ben omuntu tasobola kukulaba ng'oyambadde kye bayita place bale nga bintu bitegeerekeka omanye edda jjajja wange yaŋŋamba nti obuzaabuza ng'afuka anaaba nti gonna mazzi okitegeera naye nga tekiba gonna tegaba mazzi amawulire ekyasinze okubaluma amawulire ekyasinze okubaluma abantu boogera babalaata kwe kulindirira obubaka obuva eri abakulu wakiri kasole omanyi kintu osobola okubeera ng'olinza akagambo kamwokola ebisiga ebiddako tekadina kyekakostinga akagambo ke bayita sole bazze mu babalaatirako ayogera abalaata muleete obujulizi tubulabe okitegeera muleete obujulizi tubulabe obujulizi bwe bunaabaawo tujja bulaba sajja yagambye mutwala byakirafu ng'agwa bugwi naye tetwalabye kyamuwanudde waggulu okitegeera lwaki mumutulaga agudde kyenjagala okulaga kiri bwe kiti wano byabakama yatugamba nti yamaze emyezi 2 nga talaba tv naye tugenda okumulaba bwe tuti nga ayise Bobi Wine ali mu meeting ng'ali ku iPad ali ku social media omanyi kye bayita weevu Kayibanda akikugambye wano kye bayita weevu yendongo eri ekidongo ekyabatwalanga eyo gye bayita weevu nti ekubiddewa nti eri 7 ng'oli mu Masaka n'ogirumba mu kibinge okitegeera gye bayita weevu kati be bano Suna Ben oba oli ku bibyo ng'oscrollinga bwoti ku WhatsApp oba Facebook oba Twitter mu butuuka vidiyo ako olina okukalaba kati abantu nagye batuuse wali nga bano babalaatira mu bulwadde Ashirafu bamukubye akyadda mu intensive care tebannamanya oba agenda kuwona ali mivule bamukubye ekisambi kikyayiika musaayi okitegeera Daniel Lutaya bamukubye agenda mu sikaani liyala abantu ne balagamba nti naye abasajja bano betukola nabo wani bagiyita fourth estate era Museveni yatugamba nti fene mu covid tusigale nga tukola okitegeera fene police by the way tetulina njawulo naye omusajja ng'atukanya nga muleete obujulizi bwe tunaabulaba tujja bakolako wakiri mwali tugambye nti bino byabawo accidentally naye ne mutayongerezaako ekigambo kyemwongerezaako kyongedde ddala okutukakasa ate nze gw'oyagala ntunda ettalehe sitayo gy'ogenda okuggulawo museum wali mu Katonga okitegeera so kati nze tompita gwe genda gulira bawazalendo oba abasirikale talehe sitayo biggweeraawo abasirikale muleme kulowoozesa bamawulire nti nno ebyokubakuba mubikola mugenderedde Suna babikola bagenderedde tetulowooza bulowooza babikola bagende Suna omuntu abeera branded nga yambadde place nga nekakutte kaliko place era omulaba wa mawulire naye Bobi Wine alina ekigambo kyeyayogera nali mulaba yagenda etuŋŋamu babbabi waye yafira bazadde baggwawo kati n'agamba engeri gye mwanzala mweno famire kangende embeere nammwe nje nammwe olunaku olukulu era ne bayita abaakukyalo social distancing n'ebeerawo n'abakuba omuziki ne Bobi Wine yagamba ab'amawulire in fact Ashirafu Kasirye oyo gwe baakubye ku mutwe Ashirafu Kasirye yakavalinga President Museveni last election era ngagamba Haji wange aliwa musiramu wange aliwa nga n'okumubuuza amubuuza okitegeera Ashirafu Kasirye n'akavalinga Bobi Wine election zino okitegeera n'akolera Ghetto TV kubanga wano yali yavaawo yali reporter waawano okitegeera naye Ashirafu Kasirye bwe yali eruka omusirikale yennyini yamufuuyira tear gas n'alinyale ku motoka ya Bobi Wine omusirikale n'amufuuyira mu maaso nali Tanzania nedooza Ashirafu afudde era ne bamutwala mu ddwaliro ne bagamba azirisa ali bubi n'amaana akomawo kati Bobi Wine mu kusoosowaza Ashirafu Kasirye wano mukuyiba n'agamba ab'amawulire mwebale bemmwe mutuyambye basajja baali badde batunyigadda naye engeri kamera yo gyeri nti ye mundu yo temujjako kamera mugumize naye kati musajja wange Ashirafu Kasirye nkulengera Daniel Lutaya nkulengera bali na kuproposing era tuyite ku mbaga ali be yakoonako bonna abakubye tuwe byemizanyo tusigaza eddakiika 8 be yakoonako bonna be bakubidde Masaka naye nze abali e Masaka kambabuulire oyo Masaka waffe ffe gye batuzaala tetulina wala gye tugenda mwe baba batwalayo butwazi si wammwe oyo Masaka bamwonoona mu lutalo lw'abakomboozi twagala Masaka kuddamu kumwonoona ekyo kyekibuga ekikulu ekya Buganda se muba badde tokimanyi Masaka City kyekibuga ekikulu ekya Buganda okitegedde muko wangisewo ebigambo bingi tulemenga kubeera nga tutunulira saidi ow'amawulire kyabulabe nnyo
ku bulamu bwo mu mbeera efaanana bwete ya politics okulaga sayidi gy'oli ab'amawulire njagala bakitegeere ow'amawulire sayidi gyeri agiraga atya kyabulabe nnyo okulaga sayidi nga muli mu bata efaanana bwetyo anti era guno omulembe gyali agiraga atya omulembe gwa Museveni nze gwendabye naye giri emirembe egyasooka nedda era gwolabye gwa Museveni tusobola okulaga ku ntaana z'abamawulire kyetwagala okulagamuko sayidi gyoli sayidi omuwamawulire gyaliko agiraga atya enyama y'omutwe osooka n'onyiga ku njagala ombuulire muko lwakandi wano ffe tununula sayidi emu mukosooka owulirize basindika Kafuluma wano ow'amawulire Kafuluma okitegeera ne bamusindika ow'amawulire Kafuluma ne bamusindika wa President Museveni sooka owulize tumalize kino tugende mu sports basindika Kafuluma ne bamusindika wa President Museveni Kafuluma najja wano ng'alyoke talina kyakubiddwako ne basindika Tamale ewa Bobi Wine Tamale bamukubidde ne recently wano Mengo Tamale recently bamukubidde ng'akola mawulire gaffe okitegeera gaffe tanalaga sayidi akola mawulire gaffe media house yemu esindisa ono eno avuddeyo alyoke n'asindika eno gwenoga nti bamuwali si ye yeerondera kankubulire si ye eno deployment bagikola eno deployment bakamawo be bagikola okitegeera okulaba abantu be bagoba ku nnyanja era ne ngamba mukama wange nti abasirikale beewoomya wano nga bakubuulira naye bw'oba toliiwo ne bakola birala kali nawe sino osobola okukwata kamera yo n'ogera ng'ow'amawulire naye ebikolebwa eri n'ebigambo ebikuvaamu byebikola enjawulo nedda amawulire si baleeta maleete teyeetabaamu muko kyoba ogamba nti kampuni zonna tezisindika ku opposition bamawulire okitegeera tugaleke oba mukobe bavayo ne bagamba nti mpagi genda okavalinge Mugisha Muntu oba genda okavalinge Amuriati togendayo tukolegamu omuwiki tekikola ojja kuŋŋamba nti mukobwa enjijjawo tujja kuzza ku nsonga ezo mwebale kubanga muli ku 10,5,8,9,8,9,6 mikwano gyaffe bali mu bitundu ebyenjawulo tubaagala nnyo okulonda ennaku z'omwezi 14 omwezi ogujja omwaka ogujja ennaku tuzibalya asigaddeyo nga 15 zokka tugende tulonde tusobole okulabika nno tukuuma eddembe Uganda esigale ng'egenda mu maaso gwerondawo mirembe ebisigadde bireke bisobole okulabika nno muganda nge bigenda mu maaso esayidi eyo lifu yali afuba omupiira tiimu gyayinamu interest neeteeba waliwo akatambula nkole sports waliwo akatambula njakakulaga nkulaga eddiifa ly'ennaku zino enkola gyakolamu emipiira egyazanyiddwa olunaku lw'eggulo kilabu y'abasajja bano aba Crystal Palace bakozeemu emu ne Leicester City ate nga Chelsea yakoze emu ne kilabu ya Aston Villa mpira gwa Everton ne Man City baguggyewo olwokulabika nti obulwadde bwa COVID-19 bweyongedde ne bagusazaamu olw'embeera eyabaddewo ate nga eggwanga ttiimu y'abasajja bano ebayita muganda wange aba Arsenal bagenda kubeera mu nsike olunaku luno oluwalero era nga batuuka ne kilabu ya Brighton kilabu ya Burnley batuuka ne kilabu ya Sheffield United kilabu ya Southampton batuuka ne club ya West Ham club ya West Ham Albion batuuka ne Leeds ate nga Manchester City bagenda kubeera nga batuuka ne Wolverhampton Wanderers mawulire agaliyo Frank Lampard bamugamba nti omupiira oguddako bw'atagugoba ayinza okukwatamu ebibye naleka nti ne muganda ng'ava mu club ya Chelsea kubanga yakakuba empiira ebiri egy'omudiringana ate nga ettiimu y'eggwanga erya Uganda yamaze dde okulabika nti omuganda wange esitula negenda mu ggwanga erya Cameroon gyegenda okutandika okuzannyira empiira egy'omukwana ate ng'ejja kumala ezannya empaka eza Sekafa tulabe enteekateeka ezinagenda mu maaso n'okubeera nga zitambula ate nga kwoteeka n'emipiira gy'amasaza ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda gikyagenda mu maaso n'okubeera nno gitojera esayidi za wali enjeru sajja yakubye munne eggoolo 7 n'akola ekyafaayo mu mpaka zino ez'ama